Since I kept getting messages from women, omanya abakazi abatalina sente muyina obudde. Ompandikira message kumacha, nonziramu ku 7, nonziramu ku 11. Where do you get that time from? Like, you can write one message and wait for reply. Omuwala omwavu takulinda nakuddamu message. Arawandise nya. Hi Junior, are you fine? Where are you? I'm Nakanwaji. I'm in Saudi Arabia. My mother ran mad. Yeah, today I sent money to Chirudu. They tell you problems in their family. Ngatobi basabi. Nakamba, please stop it. I always tell them, can you please stop it? I'm not interested. Na yo mukazi innocent awandika statement ejo. Hi Mr. Mirundi. Nakomaawo. It has a messages ensingo okudamu one statement. Manyona ino mulamu. I don't answer messages nga ziri nyanga siddamu. Omanya omukazi omugagga bw'omulabira bajja mu WhatsApp awandika ekintu ekyo. Hi Mr. Mirundi. Nakomaawo. Ne bw'otwala ennaku 3 nga tomuddamu taddamu. Naye bano bannakigudde yatombulya bakazi baavu. Agala kunziza mu kyalo gwe. Ku mulembe guno kukyaliko wakahadi. Mbu tuneezimba okola mu Jumaayi. Nyoka ina sementi twezimbe. Kaba mbu muwase sente zirijja. Wena kumakazo zijja kujjadde. If you a woman and you don't have money, please and please twesonyiwe. Mutuleke batuliye. Kati nga mutukuko mubereyo mubima amatendo ne mukola bi WhatsApp group omwana bamulya Junior bamulidde abakazi abakulu bamulidde ndeka bandi